kafanu laqaw wallahi ma amilu. Yalinga yogera yagamba yatunula mu nsi ng'alaba mikwano gye takyagiraba naga nti naye nga ye yeebuuza sa'altu ddara tukhbiruni ani al-ahbabi ma fa'ala naga sheikh bw'oba mugagga jangu mufamire ng'ozzenga mugagga, bw'oba mukulembeze jangu mufamire ng'ozzenga mukulembeze. Sharia gye mmaliriza nayo, sharia tekkiriza, sharia tekkiriza ekiyitibwa ekiraamo kyama. Ekiraamo kyonna bw'okikola nga kiba kyama tebakiteeka ku mpewo, tebakiralaasa. Bw'aba nga tulina bye twagala okutereeza tutuula ne bekikwatako. Bano bakulusuumu, bahajjati bukirita, abaana ba sheekhe, bahaji Musa ebwayinise, abo tubeetaaga tulina okutuula nabo ne tugamba wano ona nga yalaama naye nga weetaaga okutereeza. Basheekhe ne batereeza, kyekireeta mu masheekhe ye sharia. Omuntu okulaama aba muntu asobola okulaamira mu kiseera nga kya busungu. Nga waliwo ebyetaagisa tutereeze ebigambo bino bannaye mbyogerera wamu tubeere nga tusigaza message si y'abali abataliiwo, si yammwe, wabula yaffe ffenna abaagala Sheekhe Nuhu Muzaata bati. Omuntu bw'afa agenda n'ebitwe, ekisooka agenda n'emirimu gy'emirungi, ekyo tewali agyogerako. N'ebitagenda bulungi bye tumuyambako tugamba nti Allahumma in kana muhsin bw'abanga yakola bulungi fazidu fi hasanatihi, mwongere ku birungi bye. Wa in kana musii'a, Sheekhe bw'abanga waliwo ebitagenda bulungi fatajawazu anhu, mukendereza omusonyi we bye tulabako n'amaaso ne tubitereeza. Subhanallah. Naye kyetunoonyamu kiki? Kwe kubeera ntudde eri omutonzi waffe subhanahu wa ta'ala, naye tujja kudda eri Katonda na kumutegeera ebirowoozo bye byonna bw'onoobanga tobimalidde na bwekityo tudde eri omutonzi subhanahu wa ta'ala tulongoose, olw'ensonga tewali amanyi lunaku ki lwagenda, saawa ki nawa waanaateekwa. Wassalamu ala al-mursalin والسلام لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Mukabaffe tukusaba Mukama waffe dawala ku mukolo era y'omu kuba wunse ekidaala kino n'ebigambo ebyokwegayirira Rabbana abeere ng'asaasira mukadde waffe Nuhu Muzaata olugero lwe yakwata okubeera ng'amusinkana. Nja kusaba oyongere okutoyera ku baddu bano salaamu ate mwongere okukakasa nti woli akaddeko we kali maaso awo ojja kubeera ate ng'otuusa ekigambo ky'omubiri ongere okukakasa enkulu okuva e Katuumu. Mukkirize bassebo ne bannyabo ate mbeerenga Mutashe Mahmud Musoke asomera omulyango ogwokusatu okuva mu nnyumba enkulu eya Babakasambe Yuna. Sebo naliko ku mukolo gumu sajja omunagamba nti ennyumba bagiyita nyumba ya Babakasambe Yuna okuva mu bakadde waffe Basheikh Omar Bakasambe Sheikh Mahmud Obbi Mahad Bilal al-Islamiyya atabeerenga afiisa mu mulyango ogwokusatu. اللهم صل وسلم وبارك عليه ولما أراد الله إبرازه أتالي وماما نكمت سبب وبكى توكيكو ماما نمسيما ماما وانجي نزل وانجي أبا زايد الشيك نمشالو يانجالا نيوتامبودde naye obufumu bwange bwonna mama nsaba Allah akukisingayo obulungi akwejjana. Ninzamu okwebaza mama ng'omugenzi mama Nalukuma Hamida mama neyandera nnyo we najja wano n'ambuulira ebiseebyeza basajja ennyingi nenyiga nimugamba mama nze sekaze bekaswa bikola he's nice naye nagenda nkula nemanya mama lwaki yali ayogera ebigambo ebifaananawe bityo ndowooza to make me strong
okuba nti wabawo ekyo kyonna kyonna ekitatambudde nga wenkisuubira nemekuba nga breakinga nnyo. Mama nsaba Allah akuwejjana yonna gy'oli agazize ne kabuliyo. Nenziramu okwebaza mulamu wange Hajjati Sarah Nakandi naye tutambudde naye mu bufumbo bwange bwonna. Hajjati Sarah Nakandi kaddu nabbi nsaba Allah nawe akumalire buli kikusumbuwa. Nenzirako okwebaza maama wange ne famiri yange yonna yonna. Banne mwebale kumbeererawo, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mama webale kumbuza bulungi. Ne webale nnyo kumbulirira nakunteekateeka nembeera mukyala wa buvunaanyizibwa. Nsaba Allah akumpeerejja n'amami akumalire buli kyonna kyonna ekikusumbuwa. Nziramu okwebaza Anwar Sesanga tuyise mu bingi naye nnyo stress etusumbuye era namugambye Anwar edwa weggwa njagala tutambuleko tuwumuleko. Mwana muto nakubuza kino nakubuza kiri nakubuza kino naye nomulaba nga keeping ali strong kiwomugamba akitegeera mangu ekyo nakita nokaba nakusirisaako. Anwar webale kubeera strong nsaba obeere mwana mulungi webale edwa yaffe gyotuwadde era ogendera awo Allah akusasulemu ekisinga obulungi. Nsaba Allah sonyiwa Sheikh yali mwami wange ate yali mukwano gwange asinga ate yali mukadde wange nzijukira we nali nkula mami wange yaŋŋambanga omwana omuwala takola bwati omuwala takola bwati naye we natuuka wano n'atandikako omukyala takola bwati omukyala takola bwati meaning abadde ankuza anjigiriza ambuulirira anteeseteese. Sheikh nsaba Allah amuwejjana olw'ebirungi ebyo. Mpozi kyembagambye era kyembakakasa Sheikh anteeseteese mu sayidi zombi, sayidi ey'ebyensi n'ey'eddiini. Bwe yamala okunsomesa yankwasa Dr. Jennifer Musi era emirimu nagikola bulungi ku sayidi eyo. Ku sayidi yaffe ey'eddiini yankwasa Sheikh Kasawuli era emirimu mbadde ngitambuza bulungi nnyo. Sheikh Kasawuli bantu bakulabeko bannange tutambuza emirimu gy'obusiraamu Kampala baddenga naye tusagira baimaamu. Madam Jennifer yatuwa a lot of support. Nze badde voice y'abasiraamu mu KCCA nakati nkyali era mbasuubiza nti baimaamu sigenda bakutukako nja kusigala nga mbasakira Seeka abadde muntu mulungi ebyange byenyiza omwogerako tebiggwayo naye nze nsaasira nnyo Anwar. Seeka abadde ayagala nnyo abaana. Seeka nyinza bagamba ebigambo ne mutabikkiriza nti Sheikh Anwar oyo dadi watuuse kufa ng'asula ne mu bulezi nga dadi kasita amalirize ng'agenda yabakabye Anwar Anwar yayawukanye ne dadi we ng'agenda kufa manya nga omwana oyo era Anwar yawukanye ne dadi we ng'agenda mu ddwaliro. Anwar atuuse kulaawo at that age nga Sheikh akeera n'abanaza mbadde n'abaana bangi nnyo wano. Sheikh abadde ayagala nnyo abaana bamulekwa era nga wamanya nti omwana afiiriddwa muzadde we ng'amuleeta mangu n'amuleeta waka namuwa support naye ng'akeera n'abategekera amazzi n'abanaza bonna n'abaana bonna batazaala n'abambaza n'amakinga sure nti bonna bagenze kusomero himself ng'era agamba sagala kuntawaanya nga ye alabira ddala nti ye mumativu okuba nga akeeringira abaana abo abato. Sheikh yatukako n'okusituka nabwo omusomesa ku ssomero lya Biraalo okuba yali akubye omwana ono. Omwana si yali amuzaala but yali mwana kugamba ng'ayagala nnyo abaana ng'era aba so emotional eri abaana abato. Nsaasira nnyo Anwar nesaba Allah amugumye. Vivian yambuuza mukwano gwange oyo nambuuza Hajjati onaza ku Anwar nemugamba oh my God nedda sinema nangamba omwana oyo funayo kakadde kubanga dadi wale nimwerabira mangu as a mother oba olaba nti no nina muyigiriza bwenti ne bweti naye mpola mpola
beera ng'omupreparinga. Anwar yagambanga dadi wafudde nti mami I think onjagala but you just have maife abakyala tuba nnyo kukola boti tereza kino tereza kiri naye ate ye dadi abadde ne approach ndala era nga ye Anwar yalowooza oba bambi siri mukwano gwe naye yagenza olaba nga ndi mukwano gwe lwakuba nti I'm just oba bandi musomesa a straight mother njagala kutambula boti webiti ne Anwar nkukumya nga wetubadde dadi mwebuweddwa omwana oyo muto akoonako ekiro n'agamba mami zuka tusabire dadi edduwa bambi kinsanyusa and I even feel guilty nsitukirawo otuno tuba tunuma ninsalira dadi netumusabira edduwa anrit dadi musabira edduwa paka lwaliva mu nsi komiti eyo oba bamulazeeko simanyi naye tumweyanziza nnyo okubanga abaddewo n'ateekateeka omukolo guno nebaza nnyo abatuwadde obuyambi kuba omukolo guno mbadde sijja kusiba kutegeka bwomu asookera ddala abadde Blue Wealth yatuwadde amazzi gonna getunywedde waliwo omwami wamuyita Ntale Cosmetics waliwo omukyala wamuyita Mama Nansume ali Boston mu America waliwo omukyala wamuyita Jania Sekajja ali New York waliwo Miss Frayfield wa KCCA abaddeko awo webale nnyo obuyambi nnyabo waliwo Sema Properties Haja Tremandagire Haji Yasin Mubiru Dr. Hanifa Haj Abdul Nyabo Dr. Bisaso naye message tugirabye banenge mwebale nnyo mwenna saba Allah balese leero bulungi abazeeyo bulungi mwebale